Musire mutya mwenna abaliko nze Ismail oba Black Jew nga nkomyewo n'amawulire agafa mu nsi nga bwejjo era ng'olwaleero njagadde kwogera ku nsi yange Uganda agavaayo agakwata ku Museveni byakoze ku kyusa mu gavumenti. Njagadde nnyo okwogera ku bantu babiri, omukulu asooka nga ye mutabani wa mukulembeze w'eggwanga muhoozi Kainerugaba n'omukulu omulala Balam baruhagire something like that erinnya erintawanya. Kitegezaaki Museveni akoze enkyukakyuka but the most important part here abantu byakyusizza abo abasooka abo ababiri balina kye bategeeza nga ffe abantu abatera okugoberera ebintu ebigenda mu maaso mu nsimbi y'obufuzi n'okubyekenneenya. So eno egenda kuba ndowooza yange oli wadde bwegiwakanya osobola oteekawo awo komenti yo kyolowooza naye nze kino kyendowooza kikitegeeza nsookedde ku muhoozi. Olwaliwo Museveni alangiridde n'agamba nti Uganda's President Yoweri Museveni has appointed his son Muhoozi Kainerugaba as head of the military, the defense minister Minister of Defense yagambye. So Muhoozi Kainerugaba, a general in military, is widely seen as the father's successor in waiting and once stirred controversy by threatening to invade neighboring Kenya. The minister said in a statement he replaces Wilson Mbadi, who was removed and appointed as a junior minister. Kakati, Museveni yakyusizza omukulu wa amaje, military government, chief of staff, noso ganti yakulira amaje. Amujjukira ekifo ekiriweddeko abantu abanene bangi. Ekifo ekyo gavumenti nga akajja mu buyinza mu 1986 nga amaje ago gayitibwa nga NRA, National Resistance Army. So galiko abantu ab'enjawulo mpaka bwe gakyuka ne gatufuna kati tugamba giyita UPDF. Kati omuntu akola UPDF yaba bagamba nti akulira operation and administration. Akola operation tugeze baddewo ekiyo balutalo biki akulira operation government. Museveni ye ame chief of staff yasembero da general yasembayo yadumira amaje ame commander kati amudira ye Muhoozi. So Museveni abadde ne plans ennyingi emyaka mingi era wano ukyengozeza video. Nina abantu bena linjogera nabo omuntu yanjogera nina ku nsiza wala nnyo ngera twogera ku nsonga ez'ebyobufuzi. Ne mugandi Museveni ono enkola ze kituufu kiri nti alayika ateeka Muhoozi ogenda mu buyinza. Kati nambuuza tinaye ate baba muteeka genda mu buyinza kati lwaki yamutudde Masaka timala agenda n'anoonya obululu ate na Museveni agenda kati Museveni ng'oli abuuza Museveni agenda kwesimbawo oba nedda. Ne mugamba kyangu nnyo kyendowooza kiri bwe kiti era namwe kintu bagamba bawuliriza balaba video eno. Museveni plan ye eri bweti sijja kugamba nti ndi mugezi nnyo but this is what I think. Kisooka kuba ekituufu wansi okw'omukyamu but this is what I think. Museveni ayagala akalulu kano akaddako kano akalondebwa mu Uganda kano ketugenda okulonda kemugenda okulonda abantu. Ayagala ateekewo Muhoozi avuganye ne Museveni ne bobiwine ng'ekigendererwa ki. Muhoozi bw'ajja ekigendererwa ki si kuwangula. Ekigendererwa kya Muhoozi kumulaga munaye asobola okweteeka mu byobufuzi era mbu yeetaddewo mu kalulu era mbu Museveni amuwangule kuba Museveni ajja kuwangula akalulu. Kati Museveni wamala okuwangula akalulu oyo Muhoozi ajja kuwa wakubiri. Bino bagamba mutereke video eno mujja gijeyo mugirabe. Share the video whatever you shared. Muhoozi ajja kuwa wakubiri. However much bobiwine amusinga amaanyi Muhoozi ajja kuwa wakubiri, bobiwine ajja kuwa wakusatu. Era bw'otunula ebintu byakoleddwa Masaka oba bagenze Masaka bakolaze mbwe abanuupu busimaya basaze eddiiro. This is the point oba kikakodyo nti baagala at least ekibira kya nuupu bakimenyeko ku bantu abamu jukira balina ssente. Muhoozi alina ssente ng'eza kitaawe ate jukira lwa abantu mu byobufuzi oba abantu abalijja abalowooza nti Muhoozi olwokuba mutano wa Museveni ate ye mwana muto osanga yayinza okuba ne vision y'eggwanga endala kuba yeewo kitegeera. So kyova olaba nti akuŋŋaanya ajja kufunayo ku bantu abataagala Museveni ngate baagala bobiwine. Oyinza okuba ayagala bobiwine naye ng'ali awo kati bagati bwenfuna saagala Museveni kanonde ki Muhoozi atwale ku bantu abo. Kakati okukakasa ni Museveni plan ye yeeyo weewuunye mu kampeni kati wenyigirizamu ne Balam kuba ne bamuwadde obwa minisita. Ababadde Masaka mwakire nti Balam yabadde ku mwanjo ku bantu abadde oba ali ku tiimu ya Muhoozi bakisasima ya PLA people's mayor whatever ekibiina kyabo kye bakoze ali ku mwanjo ku bantu abanoonyeza Muhoozi akalulu oba bamwanjula mu bantu. Kakati kitegeeza nti if it is another party
Museveni mu mbeera ento kujjayo rival we namuwa ekifo mu gavumenti ye for minister. Kitegeera, which means ono mulenzi muhoozi is just a decoy kubuzaabuza na kutuukiza bigendo ati akalubu kanaggwa. Museveni nga akawangudde mumanyi embeera weebeera muhoozi abiri wakubiri bobiwine ajja kuba wakusatu. Bamala kuba wakusatu ajja kusooka abalage nti musajja ataddewo amaanyi mangi era Museveni bw'abujja oti adda wangulu ogeze nga 50 oba 70 ayinza okufuna 70 muhoozi n'afunanga 50 ate batiziwera netugeze percentage anabo wokubiri ne percentage eri close ajja kuba muhoozi. Kati Museveni bw'abafuga jukire kiyingira mu mitwe gy'abantu waba wabaga muhoozi seba abadde wakubiri kitegeeza alina abantu because they will make sure nga apulinga crowds yanagenda yonna. Okitegeera kubanga okupulinga crowd Uganda ekimu ku bintu ebisinga okwangu by the way. Nakwata abasinga kibatwala obundi bagamba okwa crowd abantu abangi temuntu alina bwagisi. No, sometimes ezo crowd zibira nyango ku staging if you have money ne PR ennungi osobola okufuna abantu nebeera mu crowd. Bebe cool I mean oyo kibagenda omukolera bamuleetenga naye akole campaign na campaign zibereza amaanyi nnyo nga abanaavanga ne wa Museveni. Kati nakino kibagambe abanaavanga mu campaign ya Museveni bajagenda nga wa muhoozi. Nti abantu bona abeerera mu NRM bonalabe batugeze Masaka nti aze Masaka NRM inejja kujjira mu campaign zaani za muhoozi era abamu bazina okujjira mu fulaga za NRM. Okitegeera kati ekyo psychologically mu politics bano kyabaagala. Kati bwekimala okuggwa that is plan A oba ogamba nti first step bwekinamala okuggwa mu kalulu kali akaddako Museveni asoga sigenda kwesimbawo n'abagamba ndekedde bannayuganda zekyantwala mu nsiko kiwedde kati sawa zino democracy akole ki asalewo nga siriimu badde bagamba biki beekwasa biki jukira bw'akyogera there are some people bajja okuba basanyufu opposition manyi kiringa walabe opposition zokugamba nti gavumenti ate bantu simayambi naye nga gavumenti bwegaba ssente bazikwata nekino bwe kiri olumu nagamba simanya judiciary tekola naye nga bawaaba emisango ne bagiwangula. Siraga site nyo site bampagira gavumenti nengeza kuwa the reality oliwaddemu okutwalamu ekituufu nti nekino bwe kiba nti abantu still bajja kujaguza. Museveni avuddewo kati Museveni tumuhoozi tumumaze but Museveni plan B oba second plan ejja kubeera nti Muhoozi will win exactly the same way his father has been winning. Nti Muhoozi ajja kuwangula akalulu ako nga taata we abadde akawangula mu ngeri taata we gy'abadde akawangula. Kwa bw'anaava ajja kuvaako bulungi. Okiwulira tuluzi zonna z'abadde alina simala bajjeno biki birina byonna bibawe. Jjukira babadde bali e Masaka Mawodeka abagamba nti Namboozi naye nga boogera bagamba nti ekibiina Balam nga kalinga babadde basooka nti ekibiina kyabwe si kya byabufuzi. Kibiina kyabwe simanya kyakwagaza bannayuganda nsi yaabwe whatever. Kubanga amateeka gabakugira nti Muhoozi tasobola kubeera nga politician oba kwesima kwa president ng'akyakyali mu magye. Okiwulira kati Museveni amutegeka ajja kusooka agenda kubeera wano afugemu nga n'amagye agakulira ategeke n'abantu abanaabeera mu magye in case Museveni agala kuva mu buyinza. Muhoozi agenda kubanga ali responsible okutegeka abantu banaakola nabo mu gavumenti. Inga nti wanaatuukira ogamba kuba amateeka gabadde gamukkiriza naye wanaoga nti yejjeeko nnyo agenda kwesimbawo ng'abantu abaliyo be Balam. Kubanga Balam mukimme mwenna bebadde banoonyeza omuntu yakalulu bagashumba ba Uncle Gashu be bali mu kunoonyeza Muhoozi bali ku group ki ku gundi ya Muhoozi. Kati gavumenti olweba ewedde ndi be bantu bewaga nti misaayi mito ogatteko n'aba Museveni. Kati Museveni akikola asobola okuzibira n'abalala bali badde bajja bano bajjeno kwajja simaje Museveni akikoze naye ng'ali mu magye tugeze Katumba Wamala for example nga yakulira amagye simanya Mugisha muntu yakulira amagye wasobola okubaawo embeera eremesa nti omusajjawo mutaddewo akalulu bakamulemesa okukawangula oba ebizibu byonna bizizeewo. Ekyokubiri ekiyinza okukolebwa Museveni kyayinza okukola Museveni asobola okufugako ekisanja amaze okukifuga okiwangula kino n'agamba nti alwadde oba afunye obuzibu nebagamba nti tulonze mutabani we kubanga ajjukira mu kalulu ajja kuba wakubiri era bw'abeera owokubiri bayinza n'okuteekawo embeera egamba nti ekibiina kyabwe kyekiridinga opposition leader of opposition bayinza ogikuba nga bagiwadde ate bano ba Muhoozi. Musajja ayinza okuba wakubiri ekibiina kino kifuna abantu bangi n'abeera nga ye leader of opposition. This is very possible mu Uganda because abakulembeze okukulembera eyo Museveni asobola okuddira ababe NRM abalina amaanyi ne babateeka mu kibiina kya Muhoozi.
leader of opposition bagikulira Museveni bwatukanaga nti nfunye ekizibu bandwadde mukimanyi mu mateeka bagamba muhoozi akitwale ani anaafugumanga muhoozi abadde eri abasajja bonna beeteekawo mu magye bantu nga basalako parliament whatever nga muhoozi afuuka president so kyekyo nkugamba nkubye ebinyonyi bibiri ejjinja limu nti Mbabazi ani babirani ono Balam ayingirira atya mu equation ya Mbabazi ya Balam yeyo jukira kugira abadde recruiting abantu balitwale wa Museveni bali bona bafulu figure bani yabaleeta abamamba pia biki abantu bona badde akozesa bulijjo abo naga badde majege on ground kati atuse mu government bayinza n'omwongera ekirala mu kisanja tugeze Museveni nga bazo kuddamu nawangu lanzo mwongera namuwa ekifo ekirala namuwa simanyi wa prime minister namuwa ekifo era nga kiri influential kati bwakimuwa naye n'aleeta abantu bekuba balina ekigendo wakyabwe kutuusa muhoozi mu ntebe era buli omu akimanyi ekyo basiba bakiyimba Balamu Gashumba Bebekulu okitegeera kubanga weewuunya omuntu agamba nti avuganya Museveni nga bwe bagamba nti baagala mu ntebe tewaliwo okusika mu bwa kwonna omuntu ali eri mu kampa ati bamuwe n'omulimu oba okitegeera so kyekyo Balamu ekigendererwa kye yazze ku missioni kutuusa muhoozi mu ntebe kumugayidinga kumuyambako abere mundu emmenye kubanga era abadde mundu mmenye wa Museveni naye nga akolera mu ki behind the curtains kati agenda kukola emirimu egyo bagikolera muhoozi bali kulutinga abantu abatuufu balabe nga muhoozi amutwala mu ntebe so kiregwe Munnayuganda eyo analysis yange olwaddembe okumpa comment awo sharinga video ene tuwe ku bantu bangi subscribing oba tuli ku YouTube channel yange bwe waba kuwadde weka video nonya channel yange bagita agafa munsi mbera ne amawuli agafa munsi yonna agava Ukraine agava mu ntalo endala zonna mu America politics baje tuita geopolitics nze kafulu wabyo mfukola banga kwetera ekikunyumira manye ebikunyumira nange ebinyumira abasinga mikwano yange banyumira so bere bulungi mbagala nnyo bye bye